Inside Story Uganda, real source of political updates. Bwezitambula twagala tutunulire ekibiina kino ekya NUP nga bwe kitambuzizaamu ebyobufuzi byakyo emyaka 5 gye kyakamala mu nsiike ey'ebyobufuzi. Kye kibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament, era kye kibiina ekisinga amaanyi mu Parliament nga tusinziira ku nnambika eyo ey'etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi ebingi. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga ababaka abangi mu Parliament kye kikulira oludda oluvuganya. Ne mu bantu eyo mwe kye mukiyita mukimanyi naye be bakulu betugenda okutambula nabo olwaliro, era Sebo Secretary General abatulaba njagala obabuzeeko tutandike program butereevu. Sebo wabale nnyo omutesitesi wa program abantu baffe mwena abatulaba yonna yonna gye mutulabira njagala kubeebaza okulaba nga muli program eno. Sebo najjukira nti ku lunaku olwasooka okukola program eno ku lunaku olwokusatu mudde obwekiro era naliwo, era nsanyuse nnyo okulaba nga nkomyewo, era mbuuzako ku bantu baffe nembebaza emirimu gyonna gyonna gye batuusako engalo mu kusomooza okw'enjawulo mu bizibu eby'enjawulo, n'abantu baffe okulaba nga bapambana okulaba nga beezimba n'okuzimba ensi yaffe. Mirimu gy'ekibiina gitambula gitya nga tetunaba kuyingira mubiri? Mirimu gy'ekibiina gye tuli tugezaako okukola kye tusobola okukola, era okusomoozebwa kukubeerawo nga kungi nnyo, naye naffe munange tetuli ba bulijjo nga muganda waffe Honorable Nalukola bw'atera okwogera. So naffe tugezaako okukola kyonna kyonna kye tusobola okukola okulaba nga tugenda mu maaso ne struggle y'okununula eggwanga lyaffe, era twebaza abantu baffe bonna bonna abatuwagira mu buli ngeri. Kakati olaba ennaku ezo twalina abantu okuleeta expression of interest forms, abantu bonna ne bajjumbira, era kati ku ssaawa zino juzi twa launchinga fundraising yaffe ku kitebe awo otuukawo ng'abantu bajjuddewo, abantu ba bulijjo, oli makanika avudde eno n'aleeta 1,000 lwe n'aleeta 2,000. So twagala kwebaza abantu, okwagala national unity platform, kwagala president waffe of course, n'okwagala enkyukakyuka. Nkulabye mu mawulire waneeno mu NTV akawungeezi, nze mbadde nga soma Sebo, naye nkulabye ng'oli ku kooti nga musajja wammwe ono gwe bayita Nuwa Mutwe nga bamukkiriza okufuna okweyimirirwa. Wayizaamuko naye oyinza okutubuulirako ku kifaananyi kyayinza okuba nga kikusiigiddeko nga tetunabayo kumunoonya ng'omuntu? Nuwa Mutwe si wanjawulo ku bantu baffe baze bakwata, kubanga naye yawambibwa ne bamusanga mu maka ge ne bamugjayo bubi nnyo ne bamutwala ng'omutujju. Yabadde atugamba nti bwe bamutuusa mu motoka ne bamuteekako akakokolo ne batandika omubuuza kumutiisatiisa, ne bamuvuga ne bamutwala mu safe house eno ne bamutwala mu ndala bwe bityo. Naye okusingira ddala bya bufuzi bye bamubuuza. Lwaki mu criticizinga regime, lwaki okola posts west, lwaki oyogera bwoti bwe bityo. Of course bwe bamalanga bulijjo banoonyayo ekisangosango ne bakimuteekako, era ku Nuwa Mutwe bagamba nti ono mu poliisi bwe bayita twine tiyamwinsaitinga yamwinsaitinga okukozesa peva okugikuba gye n'Omuseveni oba kwegamba ng'ebisango tebitegerekeka. Naawe omuntu tewetaaga kuba nga wagenda mu law school oba mu ttendekero ly'amateeka okumanya nti ebisango ebyo tebiriiyo. Kuba kati osobola otogamba nti ono yainsitinga oli bw'akozesa peva agikuba oli, kwegamba tebitegerekeka biri awo. Tugezezzaako ebbanga lyonna lyonna nga tugezaako okufuna bail nga batubuzaabuza n'ebirala, naye eventually olunaku olwaleero bamuwadde bail. Of course ebyembi n'omusaba $5,000,000, era twagala kivumirira nnyo kubanga imagininga kakati sente ezo ffe ng'ekibiina n'abakulembeze baffe tusobodde ozisasula, naye tebereza ku bantu baffe aba bulijjo bamufuna mpola. Ate jjukira sente tukitwale nti zibadde nnyingi nnyo. First of all $5,000,000 bameka abaziina mu ggwanga lyaffe lino, bameka abasobola ogamba nti kapito yaabwe yonna oba ogenda kwesanga abantu baffe abasinga ne bweyekunganya yenna n'ebyayina tebawoza $5,000,000 ezo. Mbadde ndowooza ebintu ebimu bijjira ku misango ng'omutango okulabula omuntu yenna ayinza okuba nga asigadde yayinza okukola ekikolwa kyekimu, oba noono kennyini okumulaga nti onoddamu n'okola bino bye bijja okutuukako. Ati munange beiru yesigama ku kye tuyita presumption of innocence mu mateeka. Oba omuntu okuteberezebwa kubanga talina musango gwonna gwakoze okutuusa ng'omusango ogwo gumuse mu vi oba
nga ye kenyini avudde n'agamba nti omusango nagukoze. Kakati omuntu aba nga tanawozesebwa okuprovinga nti ali guilty, tosobola gamba nti ali guilty, tinolwekyo katumuwe ekibonerezo. Era kyovola tubadde twogera ku nsonga ebbanga lyonna kati beero yafuuka punishment mu Uganda, kubanga bail kiba kitegeeza omuntu okweyimirirwa nga bwawozesebwa, omusango bwe gumusinga avunaanibwe. Naye kakati omuntu omusala $5,000,000 ku ssaawa zino obeera omuvunanye, obeera omusingisiza omusango. Naye ate jjukira nti tulina ekizibu mu ggwanga lyaffe nti sente ze za bail tebatera kuzikuwa, ne bwe bavaayo enkya ne bagoba omusango ogwo. Abantu baffe batuuka n'okwekalakasa gye buvuddeko nga bawakanya ekyo nti ogenda mu kitongole ekiramuzi n'ogendayo leero enkya oluddako, abantu baffe abasinga ne babivaako, sente zaabwe ne zifiirayo bwezi. Nalaba Habibu Buwembo. Habibu Buwembo ssaabakozi waffe yalidingawo protest ku nsonga eyo. Kale tubadde tuyiseeyo buyiseeyo, naye katutandike programu yaffe nga bwe twabadde tugiteeseteese nga tugenda kutunuulira emyaka gino 5 egya NUP gyemaze mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Kakasiza ddala nti mbadde ntunulatunula mu footage oyo eyasooka n'okutaganjula ya tterekero lyaffe nga ndabira ddala wali musaale waliwo nnyo nga mu bifaananyi ebyo byasooka nga wooli. Naye wiiki ewedde ne ngamba kino kingi okutandikirako nga sinaba kugenda wala. Wiiki ewedde nali waneeno n'abakulu, kwaliko Honorable Mabike n'agamba nti be batandika people power, be batandika byonna njagala kumanya kati okuva mu ggwe olugendo luno lutandika lutya, people power ejja etya, Honorable Kyagulanyi ajja atya, kubanga naye aliko bingi, ffe twamuzimba, ffe twamukola, kati nga bwe tulina ggwe ali munda, tubuulire bitandika bitya bino? Of course ffe kisooka twebaza Katonda. Omanyi omwana ku kyalo bw'avaamu omuntu ow'omugaso, buli omu agenda vaayo agamba ffe abaamusomesa, ffe abaamukuza, ffe abaakola ki. Naye oli bw'aba nga talina kyamaanyi kyakoze, ogenda kwesanga n'abaamusomesa nga tebaagala ku identifyinga naye. So okulaba nga President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert buli omu ayagala gamba ffe abaamuleeta, simanyi ffe abaamuzimba, ne babuuza lwaki bo tebeezimba. Naye ebyo tetugenda bigenda mu nnyo. Of course people power nga bwe mmanyi President waffe yagenda mu kalulu ekyaddondo n'awangulira waggulu nnyo, over 80%, ne bamulonda nnyo. Naye bwe yali eyo waliwo ekigambo kye yayogera, poliisi ngeze kumutaataaganya program ze yalina, n'agamba abantu nti mugende mubeere baddembe naye mulonde. Era n'agamba nti people power is stronger than the people in power. In fact omuntu yenna bw'aba ayagala kutegeera ensonga ya protest vote gye tuliko kati wetandikira, etandikirawo wennyini, kubanga yalina okuba olukungaana mu kisaawe ne bajja ne bamugamba nti General Museveni asazeewo agenda kukola ki, kukolera awo. Era ojjukira poliisi ng'emukwata n'ebirala, kati weyakolereyo statement people power is stronger than the people in power. Bwe yagenda mu maaso n'awangula, abantu ne batandika omumubuuza ki ekiddako. Abantu bangi nnyo mu ggwanga lyonna ne batandika okulaba ng'ebirubiro byabwe abirepresentinga, ne babeera n'essuubi ddene nnyo mu ye, ne batandika omubuuza ki ekiddako. Mu biseera ebyo nga bw'omanyi nali musomesa we ku ssetendekero eyo nga musomesa amateeka n'abantu ab'enjawulo. Kakati ne tutuula abantu ab'enjawulo, naye kyenjagala okukakasa abo aboogera tebaalimu mu meeting eyo ssebo. Naye abaatuula baaliwo, abamu bali active mu leadership, n'abalala munange maybe muli bategeera ku kiseera ekituufu. Bano tubatambulirako bana batugamba bwe tubatambulirako kubanga tebamanyi nawa gye kyava n'ebirala byonna tebabimanyi. Naye twatuula, era mu biseera ebyo question gye twalina enkulu yali nti tugende mu kibiina ky'ebyobufuzi oba tusigale mu kisinde. Ne tulaba advantages za buli kimu. Ku time eyo ne tugezaako n'okureservinga erinnya people power nga twali twagala ku registering ekibiina ekya people power nga twagala kifuula political party. Naye jjukira ebyaliwo, Balamoyo n'agenda n'areservinga ero erinnya ne bagiregisteringa nga NGO erabirira abakadde. Ne tugenda ku electoral commission ne tusanga Lugimo koseza abantu abalala okureservinga erinnya eryo, ne tugamba kale tusigale mu kisinde ki people power. Era abantu ne baagala nnyo ekigambo people power, maanyi g'abantu. Era abantu abasinga batuuza ideology yaffe yeeyo maanyi g'abantu. Tukiririza nnyo nti abantu amaanyi g'abantu gasinga amaanyi gaabo abali mu buyinza, oba gasinga abo abali mu buyinza. So
people power bwetyo bwejja era abo abantu bonna abalala bakugamba nti simanyi batandika people power n'ebirala ne bwe babuuza tebamanyi webyatandikira n'ebirala bwe bityo bitero tutabukako NUP tumanyi we tugisanga tugisanga Kavule olwaleero people power tugisanga wa people power eri wano people power eri people power eri buli wamu maanyi g'abantu kubanga buli awali abantu ye people power era ffe yendowooza yaffe ideology yaffe kyova olaba tutagamba abantu nti ffe tuli maanyi g'abantu ya ideology yaffe people power erina ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP naye abantu baffe bonna abawagizi baffe bonna we bali ate ekya people power kisuka ne ku NUP kubanga oli ne bwabanga kiwa NUP naye nga akkiririzaamu ebyo tukiririzaamu oyo abeera wa people power so omuntu yenna akkiririza mu maanyi g'abantu ng'amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu omuntu akkiriza nti bannayuganda balina okweddiza obuyinza balina okweddiza amaanyi gaabwe babeere nago oyo abeera memba wa people power so ekyo kyekisinde ideology yaffe etutwala mu byonna byonna byetukola buli kibiina kisobola okweyazika ku maanyi ago ga people power oba gali ku NUP yokka kyekugambye nti people power nga zinnyo okusinga NUP nti ekikulu kiri nti okkiririza mu bigendererwa bya people power okkiririza mu nsonga y'amaanyi g'abantu kyovola tubadde tubagamba abantu ebbanga lyonna lyonna nti people power transcending ebibiina by'obufuzi transcending ethnic lines kwegamba kigazi nnyo ekigambo people power maanyi g'abantu kyova olaba bwe tuba twogera ku revolution bwe tuba twogera ku nkyukakyuka gye twagala kuleeta tetutunulira bamemba ba NUP bokka tutunulira bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka ate tetutunulira abali mu bibiina by'obufuzi byokka people power etwaliramu abasomesa people power etwaliramu abatembeeyi people power etwaliramu bavuzi ba booda people power oba oli wa NUP oba toli wa NUP kasita oyagala enkyukakyuka kasita okkiririza mu bye tukiririzaamu nti oyagala amaanyi gadde mu bantu then obeerawo mu people power omanyi lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo ennaku zino buli kintu ekigwawo nfuna embeera gye nkituuzaako ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga mwaleeta ensonga eyo eya people power olwaleero waliwo ensonga nga tugenda mu kalulu eya protest vote kati bwe ntunuulira ebyabadde mu kulonda kwa NRM nebuuza kati wano yabadde people power yabadde protest vote sibitegeera ebyo tebitegeerekeka munnange tebitegeerekeka kubanga nange sibitegeera kubanga bwe oyogera ku people power ate tosobola kwogera ku bwana ba primary okusimba enyiriri ne babeera mu kulonda byenda byebyo bwe oyogera ku people power toyogera ku bantu okukozesa eryanyi ne bajja nga balina emmundu ne bajja abantu mu layini ne babafosinga genda mu layini z'endala byenda byebyo mu primary za NRM si protesting oli agezaako okununulayo obuwanguzi feno protest vote gye twogerako erina okuba etambulira ku mateeka eba erina okutambulira ku rules eziri set protest vote nga bwe kugambye yali kyadondo protest vote ebadde kawempe juzi nti protest vote kitegeeza nti efujjo in fact byolabye mu NRM protest vote ye response ku byo protest vote obeera protesting against that kubanga tumanyi bulungi nnyo nti bino emivuyo gyonna gye bakoze mu bululu bwabwe bwa NRM baali agadde ogikola mu kalulu ka bonna kakati abantu baffe okubagamba nti muveeyo mu protesting through the ballot tuba tugamba nti protest vote erwanyise ebyo bye bakola aba NRM kyova olaba bwe twali kawempe baleeta emamba ne baleeta amagye ne baleeta jati ne bakwata abantu baffe ne basiba abantu baffe naye abantu baffe ne bayimirirawo ne bagamba tujja kulonda bwe twagala era bwe tumala tujja kukakuuma kana akalulu tujja kukagoberera mpaka nga bakalangiridde kakati yo ntambuzizza bulungi nnyo okuva eri gye byatandikira ekifaananyi kati nkifunye nsuubira n'abatulaba eyo nabo batandise okukifuna tuli ku myaka 5 egya NUP gyemaze mu kisawo kino ekyebyobufuzi naye bw'otunuulira gye byatandikira tutandikire ku kalulu ka 2021 nga kawedde abantu abawangula n'amaanyi NUP ge yasituka nago okuva mu kalulu ako bakibateekako nti gwali muyaga gwa byabufuzi era nekijja nga kitambula ebbanga lyonna nti gwali muyaga ate omuyaga gubeerawo ne gumala ne guyita ne gukola ki ne gumala ne gugenda kakati nga tutunulira emyaka gino 5 gigenza okutuuka nga era tulirayo mu kalulu mweteeseteese muty okulaba nga mwejjako kiri ekyokubaira nti mwali muyaga sebo omuyaga gukola bye tusobodde okukola
of course abali bogere be bali batebereza era kye bali agadde ndikubeere muyaga guyite buyisi naye njagala kujukiza nga tebanatandika byaweevu basooka ne batuyita ebintu bingi nnyo bye baze nga batuyita batandikira kuba huligani ne bagamba abo bahuligani ne bagamba abo banyi benjayi ne batuyita weed smokers ne batuyita buli kimu kyonna kyonna ne batuyita terrorists simanyi ne batuyita red brigade n'ebirala byonna naye ne tubalaga nti ffe tuzze era tujja kubeerawo kubanga ensonga gye tuliko tuli ku byaddala twagala kujjako nakyemalira n'okuzimba ensi eyegaza abaana baffe n'abazzukulu so abalowooza nti muyaga ndowooza bakiraba nti sofa tukyaliwo era kati tuwenjogerera tuli b'amaanyi n'okusinga bwe twali bannayuganda ensonga zaffe bazitegeera ze tuyimiriddeko era bannayuganda be batuwa obuwagizi obwo bwe tutambulirako ye people power amaanyi g'abantu gembadde njogerako so of course kubadde okusoomozebwa kungi nnyo tuyise mu bingi nnyo naye kyenjagala okugamba nti abaguyita omuyaga era ndowooza kati banonye ekigambo ekirala kubanga era tosobola gamba nti omuyaga gusobola kutuuka kwebyo etutuuseho baali balowooza nti ku lunaku olwaleero tetugenda kubeerawo obajjukira nga bagamba abo omwaka gumu tebasobola guweza era ne bagamba oyo president Kyagulanyi bagenda mulaba kubanga muyimbi tabantu bagenda kulaba muyimbi ku rallies ne baddayo ewaka kyababuukako ne beesanga nga balina okuleeta jati baleete military police babingize mu CMI babingize mu counter terrorism babiteeke mu simanyi crime intelligence byonna ebitongole ebyali badde bikuuma mu Uganda naye baabireeta okulwanyisa ffe aba national platform mwatu nga tetulina mundu tetulina ki just nga tuyimiridde ku kintu kimu maanyi g'abantu so kino kyoyita omuyaga ate lwaki okirwanyisa bwotyo omanyi byonna bye bakoze okutulwanyisa amateeka ge baleese ge bakaleeta sofa president waffe ne bamulemesa okuyimba omulimu gwe ne bakola ki ne bagumugobako completely and also ne basimba cameras wakawe ne basimba cameras ku offices zaffe ne baleeta amateeka ga buli kika kati UPDF Amendment Act ogiraba gye baleeta ng'etagetinga baani NUP olwa bereti yaffe gye twambala ne baleeta n'etteeka eddala erigamba nti bana ba NUP bagana ogenda mu iPod kakati katuleete etteeka eddala libaggyeko ssente kwegamba ne bakola buli kimu kyonna kyonna ne bagenda ku bakulembeze baffe abamu abatalina mugongo ne abo ne batandika obagulirira kubanga bwe bogamba nti muyaga lwaki ogenda n'ogezaako okusensera abakulembeze bogo omuyaga ng'obawaayo obusente ng'okola ki of course abatalina mugongo batwalibwa abasinga bakyayimiridde bakyatambula naffe so tosobola guyita muyaga n'oteekamu ago amaanyi gonna gonna okulaba ng'ogulwanyisa ogezaako okulwanyisa so kyengezaako okulaga ffe tumanyi bulungi nnyo nti akalulu akagwa twakawangula ne bakabba era twali twakadikiraringa kino ekibiina ajjukira twakidikiraringa nga ennaku 22 ez'omwezi ogw'omusanvu ne tugenda mu kalulu ako naye jjukira ne bwe twadikiraringa NUP batandikirawo ne batutwala mu kooti ne bagezaako otulemesa era abantu bangi nnyo abaali baagala kunominatinga ku NUP batisibwa ne babeera nga tebakyasobola kunominatinga ku NUP olw'ogwo musango gwe baali bataddeyo n'ebirala so munnange batuyita muyaga naye Katonda yali alaba kirala era tumwebaza nnyo kakati ebyo byeyogedde byonna bigwa mu kifaananyi ekyendabirwamu oli azze aguze abakulembeze bamwe nga bw'obimenye nga bw'obinnyonnyodde waliwo ebirabwako bye tusobola okusinzako ne tugamba nti waayi kyonno basajja kiraka tebaali muyaga sebo osooka ojje ku kitebe kyaffe then bw'omala ogende ku bitebe by'ebiina ebirala ebibaddewo emyaka 2 simanye emyaka 4 ng'aba NRM n'abalala sooka ojje ku kitebe kyaffe olabe ogende mu region zonna ojja kusanga nga NUP erinayo offices zaayo erinayo n'abakola mu offices ezo be tusasula buli mwezi ogenda kwesanga nga singa tetulina ate twali badde tukola bingi nnyo okusinga ku ebyo singa simbeera eno gye tukoleramu badde nkweky'okulabiramu kati olunaku olwaleero tusasudde miliyoni 5 ezo okugyayo munaffe okusasula bail fees naye jjukira embeera gye tubaddemu okuva kye tutandika abantu baffe almost buli week waliwo be basiba kati ng'abo bwe baba bavaayo tulina okukwata sente tuzisasule bafune bail baloya okumaintaininga bannamateeka abagoberera egyo emisango gyonna kakati imagine nga singa twali tutambulira mu ggwanga eritalimu busomozebwa okwo nga sente zonna zetufuna tuzikozesa kuzimba kibiina kubanga ffe for example sente zino parliament zewaayo zebadde waayo ebibiina byobufuzi ffe tufuna 12% ku sente ezo NRM nefuna
75%. Ebitundu 7.5 ku buli 100 fene tufuna ebitundu 12 ku buli 100 neera babisobodde okukola mu bbanga ettono. So omuntu yenna alina bw'aba akiraba alina okulabira ddala nti NUP eri serious kubanga ffe one of the values oba kimu mu bintu byetuyimirirako okusinga kyetuyita service obuweereza eri abantu. So service kitegeeza okuweereza abantu mu buli mbeera mu buli ngeri. So tuli basimu engeri gy'obinnyonnyolamu oyagala kutuleetera ate kuweebuuza nti ebibiina ebirala ssente zibiteekawa. Munange simanyi naye ekyo kiva ku bantu abakulembeze naddala abakulembeze kubanga olaba tulina olukiiko lwe tuyita NEC. Twali badde tutuula mu NEC eyo ne tugamba nti ssente zino ze tufuna katufune emisaala egyakabi obuyinza obwo tubulina naye olina okwebuuza nti bwe abakulembeze bwe mutuula ne mugamba katuwewe emisaala emirungi ate ekibiina mugenda kirekawa ate victims bano abaana bano babeera waliwo yayeesimbyeeko lasam n'agamba genda kubayirawo mubiri naye kati abaana abo babeerawo ne batambula olunaku olwaleero n'enkya ne babeerawo n'olunaku oluddako oli naafuna accident nga mulina omujanjaba kati twali badde tukola ki. So obukulembeze obulungi ndowooza budictatinga nti ne bw'oba olina obuyinza okukola ekintu tokikola bw'oba olaba nti tekiyamba kutwala ensonga enkulu mu maaso. Kitegeeza okulaga nti obuyinza tulina twali badde nabo kutuula mu NEC yaffe ne tuyisa bajeti ne tugamba ssente zonna ze tufuna katuzigulemu emisaala katugule emmotoka ennungi katukole ki naye twasalawo ffe nga ffe ne tugamba tulina okukola ekisoboka okuzimba ekibiina kyaffe. Munange nno bingi nnyo byetutuuseeko n'ebirala byetugenda obalaga oba oliawo mu bbanga eritali lyawala ebimu abantu tebabimanyi naye olaba for example NUP kyekibiina kyokka ekirina essomero eriyigiriza abakulembeze. Olaba ebbanga lyonna nga tugenda wali tupassing out abayizi bano betusomesa obukulembeze abaana abayizi abo tebasasula na 100. Tulina class y'aba foot soldier netulina ne class ya political leaders oba elected leaders abakulembeze abalondebwa netulina ne class ya professionals bano abasoma naye nga bali mu professionals enjawulo tubasomesezaawe kamokya. So byonna ebyo ze achievements oba betusobodde okutuukako mu ngeri eyo. Kakati era nga tutunuulira olugendo luno lw'ebbanga ery'emyaka 5 engeri gy'obadde onnyonnyola endaze nti fakti bakyogeddeko mu kutandika nti affe tuli mu byaddala era omubadde nzija nga ngoberera press conference zammwe ezimu nze nzicoverinze nga munnamawulire nga manyi okukyogera nti affe tetuli opposition ya bulijjo ffe tuli mu byaddala mu bbanga lino ery'emyaka 5. Kakati bwe twagala okumanyira biki bibafuula okubeera opposition yaddala mubeera mutegeeza ki? Kubanga kyekigendererwa kyaffe ekigendererwa kyaffe bwoba oyagala kubeera opposition eyaddala kwe kuba nti omulamwa gw'oliko wakuggyako nakyemaliro onaaliwo oteekeko gavumenti egenda kukolera abantu. Kakati ebibiina ebimu birina n'endagaano abamu balina endagaano ezirabikako abalala balina endagaano ez'ekyama naye ffe tuze tubagamba ebbanga lyonna nti abantu batujajingire ku bikolwa byaffe. Kakati waliwo abantu abamu yes nga tebalina cooperation agreement ne NRM naye ng'olaba byonna bye bakola baripresentinga abo betulwana nabo bye baripresentinga. Bw'oba nga ekibiina kyo kiriwo just okulwanyisa abalwanyisa system eriwo then kiba kitegeeza ti munnange oli opposition mu bigambo naye mu bikolwa toli opposition. So fenga NUP kyetuba twogerako nti tuli ku byaddala nti ekigendererwa kyaffe kyakuggyako enkola eno tetuliwo kubeera co-opted kubanga regime eriwo kati ekkiriza bo balowooza kubanga bakimanyi nti balina access to the state resources basobola kugulirira buli omu n'ebirala bwe bityo kati batugezaako ne balaba nti bano ate bo baddala ensonga gye baliko bagitegeera newankubadde bagenda batusokolamu omukomu abo abatalina mugongo nga bwe ŋŋambye naye abantu baffe abasinga bamanyi ennaku yaabwe bali ku byaddala bamanyi nti eggwanga lyabwe teritambuzibwa bulungi era baagala litereeza era mu kuba nti tuli ku byaddala kyova olaba gemaanyi ago ge batutaddeko kyekyova olaba buli wiiki baabudactinga abantu baffe ne babawamba ne bababuzaawo abamu
kyova olaba up to now tunoonya abantu 18 ababuzibwawo mu kulonda okwaggwa kyova olaba n'olunaku olwaleero tulina abawagizi baffe abali kitalya bamajete ba kalanzi ba Uma n'abalala abakyali eyo kyova olaba olunaku olwaleero wenjogerera ba Edi Mutwe akiriwo n'abalala bali Masaka mu kkomera ba Bobi Yanga bali mu makomera lwaki kubanga tuli ku bya ddala fe tetuliwo just okumasajinga system eriwo omulamwa gwaffe gwokulaba nga government ekyuka mu Uganda tusobole okuzimba eggwanga abantu baffe bonna basobola okufunira omukisa okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Ekyo kyokubeera abaddala kiri mu bakulembeze oba kiri mu bagoberezi bammwe? Okusingira ddala kiri mu bantu ba Uganda fenno tulipresentinga tulinga endabirwamu tumiralinga obulumi bw'abantu aba bulijjo kyova olaba abantu ba bulijjo batwesiga kubanga naffe tubeesiga tubogerera kubanga abantu ba bulijjo munanga abantu ba bulijjo abategeera basobola obbala Annual Katamba nyinza okujja naawe ne tuyimirirawo mu maaso g'abantu ba bulijjo naye abantu ba bulijjo abo basobola otukuba mu ttooki ne bagamba ono ali waddala ono si waddala kubanga babalaba ebikolwa byaffe so ebikolwa byaffe nga bwe nkugambye bikiikirira butereevu omuvuzi wa bodaboda gwe banyigiriza buli lunaku byetutambulirako byetukola ne byetwogera birepresenting oba bikiikirira omuntu wa bulijjo oyo ali mu katale bwe bateekako emisolo egya bulijjo bikiikirira omutembeeyi bikiikirira ennaku n'obulumi bw'abantu baffe so kyekyo kyenkugamba nti ffe okuba nti tuli baddala just tuli mira ya bannayuganda kyova olaba pulezidenti waffe n'abalala tuze tukyogera nti singa tuva ku mulamwa abantu ba bulijjo tebasobola kuva ku mulamwa kubanga bo ebizibu ebibaluma bye bayingiza struggle tebali mu struggle lwa kinyumo obulumi bwabwe bwe bateeka mu struggle bwe bawaayo sente mu misolo sente zino ze bawaayo ne bawulira nti buli mwaka obutabalika 10 n'obusobo zibbibwa kakati ekyo kibateeka mu struggle ne bagamba tulina okukola kyonna kyonna okukyusa eno embeera kakati ffe just tubakulembera tuli mira yaabwe tubakiikirira era tuli ddoboozi lyabwe naye abantu ba bulijja eyo amaanyi g'abantu ago genjogeddeko be basinga okuba abaddala. Kakati mu mbeera eyo ogambye mukiikirira abantu abali mu bulumi naye wakati mu lugendo luno lwemutambuddeko olw'emyaka 5 waliwo bakulembeze bannamwe bwe mubadde nabwo mu bukulembeze mu kukulembera abantu kyogambye nti mwe mubakulembedde mu bukulembezi abakulembeze abo ne basalawo n'okubavaako n'okubeeyawulako ne babavaako nga bagamba nti muli bakibogwe mu ngeri gye mukwatamu ebintu ekibogwe kino mu byobukulembeze ndoza mu lugawe luyinza obba lukutawaanya muli bakyakayiga kaŋŋambe ekibogwe nkitegeera kyotegeeza bwe bali batwegattako baali tebatulaba okutuusa bwe babba ne balyoka batulaba nti tuli bakibogwe kyotegeeza bwe twali tubakulembera nga bafuuka ekyo kye baafuuka nga batambulira ku maanyi g'abantu ago getwogeddeko baali tebalaba biki bye tukola baali tebalaba biki bye tuyimirirako baalinda basooke tubagambe nti munnange kino kyokoze kikyamu kubanga kikyamu okwegabira sente z'omuwi w'omusolo kikyamu okukola kino ne kino kikyamu ogenda mu palamenti n'osirika n'otayogera ku nsonga z'abantu kikyamu okugendera ku maanyi g'abantu ate n'otandika okwekulubeesa n'abasajja n'abakazi abatulugunya abantu baffe ababbye sente z'eggwanga lyaffe n'ebirala bwe bityo so oli bwagamba nti muli singa yakyogera before twalibadde tumuwulira naye bw'obanga gwe walinda basooke bagambe nti ekyo kyokoze kikyamu nogamba muli bakibogwe then munange nja kugamba nti tetusobola kubeera sorry about it nabo bakimanyi bulungi nnyo tikibogera si kituufu. Kati bino bibaleka wange ekibiina mu kifaananyi ekyawamu ekigazi nga abantu ngeri gye bayinza okubalabamu eri babayisa omuyaga ekyo wakinnyonnyodde kino kibogwe naye nga bonna babyogera bali ku mutendera gw'abakulembeze mmwe nga abakulembeze abakulembera abantu abafaanaganako bwe batukibalekawa. Munange bwe nali nsoma amateeka
mu university mu bweru gwanga twalina essomo lye twali tusoma ku struggle eya South Africa eyamenunula mu South Africa era nzijukira omu ku bantu abajja ne boogerako gye tuli yali mukwano gwa Nelson Mandela nnyo era yatugamba statement gyenzijukira bulungi nnyo n'agamba nti in every struggle there will be apologists for the oppressor ate nga bali ku saidi y'abanyigirizibwa so buli struggle yonna yonna gy'olimu olina okukimanya nti abantu bwe bagenda kubeerayo waliwo abantu abagenda kusalawo babeere ku saidi y'oyo gwe mulwanyisa so abamu of course batwalibwa ebintu byanjawulo abamu mulugube baagala kwekusa bo nga bo abamu bakoowa batambulako ebbanga ne bakoowa ne babivaako abalala ziba nsonga za njawulo so tolowooza nti bw'oba otandikidde ku 0 nga ogenda ku 100 nti bootandise nabo wano ne mutekinga step esooka bonna ogenda kutuukayo nabo tokirowooza ekyo era mu struggle zonna kibaddemu so ekituzaamu amaanyi ffe tuli basomi ba byafaayo tuze tusome ebyafaayo bya struggle zonna abantu bwe bato bagenda kubeerayo naddala bapoliticiani kyova olaba nakugambye nti obwesige bwaffe obusinga buli mu bantu ba bulijjo era njagala kugamba nti n'abakulembeze bonna ne Museveni bw'abaggula abantu ba bulijjo bajja kununula eggwanga lino kubanga abapoliticiani baba 3 4 5 6 asobola okujja n'asuula n'abakasukira biliyoni ne babivaako naye abantu ba bulijjo tasobola kugulirira abantu bonna kubanga era zaagabira bano abalina ozijja mu bantu ba bulijjo alina okusooka n'anyunyuta bano abantu ba bulijjo n'abajja mu kyabajjeemu n'akiteeka mu ki mu bana abantu bano abatono so bano abasinga kyova olaba ffe idea yaffe yonna ya people power omanye ekyo ekifaananyi waliwo ekifaananyi kikibeera kitambula nti ng'abantu bali awo nga oli ayina ekisaniyo ekinene nga abatono bali awo balya naye nga ababawaniridde bantu bangi nnyo aba bulijjo era ng'emigongo giri giti bagivuunise era ne bakulaga mu kifaananyi ekyo ekifaananyi ekirala singa bano abantu bonna bavaayo ne bayimirira bwe bati ne basituka esaniyo etudde ku mugongo ebeera eyiika buyisi ate ekitwagala okukola nti tusobole bwe tuba tuvuunyise luno olusaniya abantu ba bulijjo bonna basobole okubeera in charge nga kana akagurupu akatono ka small click akali aka exploiting nga bano abangi akopressing nga bano abangi tusobole okukajjako tubeere nga buli omu yena alina obuvunaanyizibwa mu nsi ye kakati ebyaddala bino byoyogerako byebiriwa nga mulina ba victims nga bafuuse ba victim olw'ebyobufuzi ebya NUP waliwo bwe twali tugenda mu kalulu akawedde abantu abakwatibwa ne babuzibwawo n'okutuusa olwaliro tebannaba kumanyikako mayitire wabakonyeko ng'otandika waliwo n'abasibe abalala boomenye abakyali makomera n'okutuusa olwaleero waliwo abalala bali mu court martial ne court martial yagenda neefuna n'ebizibwawo naye era tebayimbulwa kakati ebyaddala byebiriwa byoyogerako ng'abasibe abo bakyabalemedde munda ate mbanoze kikireetere kubeera ebyaddala kubanga oba toli mu byaddala ebizibu byonna tosobola bifuna naye bw'obeera mu byaddala ebyo bizibu biba bigenda kutuukako era ffe bwenva waka mbeera nsuubira bingi nnyo nvayo nga nsabye esaala zange ng'amanyi nti ngenze oba oli awo katonda yagenda kukola ki okunkuuma era n'abantu bonna abalala abaana baffe betutambula nabo yembeera gye batambuliramu era nze amasimu gange mbeerawo ne bankubira esimu katonda bamuwambidde ematuga omulala bamusanzewa omulala bamusanzewa mu ggwanga lyonna kakati ekyo kireetera okuba nti tuli ku byaddala olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu kooti abaana baffe 17 babasanga eyo Lubaga ne babakwata omusango ki gwe bataddeko nti simanyi bagenda nga bajjayo ebipande bya General Museveni so nga bw'oyita mu Kampala wano n'olaba ebipande byaffe bagenda ne bayimbula abayaayi ne batambula nga babijjawo nga baprotectingibwa oba baweebwa obukuumi abapoliisi abamilitale n'abalala nga bajja ebipande byaffe naye bano abaana kubanga General Museveni yali agenda mu kitundu ekyo ky'elubaga nga bamanyi nti bano abakulembeze bayinza n'okuteekawo protest n'ebirala ne babawamba ne babasanga mu mayumba gaabwe ne babateekako omusango gw'olabira ddala nti tegulina kye gutegeeza kubanga baguleeta ku Presidential Elections Act tetunafunayo candidate n'omu gwe banominatinga
naye novaayo nogamba ate ebyaffe baba bijjayo bagamba temunabeera nominated n'olwekyo tulina right okubijjayo naye abantu baffe ne bateekako emisango bwegityo wenjogera bali luzira so ekyo kyekireetera okuba nti byaddala naye nga bwe nkugambye ffe twebaza Katonda nti abantu baffe tusobodde okubayambako twebaza bannamateeka baffe abakola omulimu buli lunaku bali mu kooti eno bali mu kooti eri bagezaako okugolereza bano abantu baffe tulina welfare team egezaako okulabirira abantu bano ne families zaabwe era twebaza abantu abatuyambyeko kuba juzi twabagamba tulina abaana abasuka mu 280 betulabirira abaana 280 over 280 kubanga babeera bakyuka kati nga bwe nkugambye bwe bakwatayo omuntu omulala kiba kitegeeza oyo naye yeyongeddeko ne famire ye kubanga abductions arrests n'ebirala bikyagenda mu maaso categories ezo nga abaana abo abantu baabwe either battibwa oba babuzibwawo oba bali mu makomera oba batuusibwako obuvune obuli substantial nga tebakyasobola kukola emirimu gyabwe kakati newesanga tuli mu mbeera eyo betwali badde kyetukola ngaekibiina kubanga tebwali badde buvunanyizibwa bw'ekibiina naye gwenda kwesanga nga resources zaffe n'obudde bungi nnyo tubimalamu ebyo so kyekugamba nti twesanga mu mbeera eyo nga tulina okubeera ne legal team tulina okubeera ne medical services tulina okubeera ne welfare team etc okusobola okuyambako ku bantu abo kati oluvannyuma lw'okukitegeera nti ebyaddala bye mukola ebyobufuzi bye bisibisizza abantu bano lwaki era temukola ebyobufuzi ebyaddala abantu bano ne bayimbulwa tutya abantu bentera okubeera nabo wano baŋŋamba nti omuntu gwe basiba olw'ebyobufuzi era ebyobufuzi bye bimuyimbula si mateeka mwe temufunangako kuwabulwa bwe kuti ekisooka njagala kugamba nti bwe twava mu kulonda 2021 twalina abantu abali mu 4,000 abali mu makomera ag'enjawulo bw'olaba lisiti gye basoma mu palamenti Jeje Odongo gye yasoma mu palamenti yaliko abantu abawerera ddala abasukka mu 1,000 abantu baffe abali mu makomera ag'enjawulo naye ate abo be basobola okuwandiika naye n'abalala bangi baali awo bakwatibwa wamu ne batwala mu kooti z'amagye abalala ne batwala mu kooti za bulijjo n'ebirala bwe bityo wenjogerera tulina abantu abali wansi wa 10 abali mu makomera ago kitegeeza kyekyo tusobodde okukozesa legal means okugyayo abantu baffe abasinga weewaawo tumanyi nti embeera gye tutambulirako yanakyemalira n'ekitongole ekiramuzi tekyetengeredde naye ne bweba embeera ng'eri bwetyo mukola kyonna kyonna kye musobola okukola nga bwe tutandikire ku nsonga ya Noah Mutwe bamulemedde okumala akabanga naye bamaze ne bakola ki ne bamuta so kyova olaba ffe tukkiriza nti tukole kyonna kyonna kyetusobola okukola mu mateeka abantu baffe baveeyo kubanga abo bagamba nti simanyi mugende muteese n'ebirala okuteesa tetukugaanangako naye tubuuza kuteesa ki tosobola kubanga gwe okwata abantu baffe n'ogamba kati kambakozese nga akanyeebwa mbasikirize mujje tuteese sooka ota abasibe baffe political prisoners otulage nti olina goodwill era tuze tubagamba ebbanga lyonna tosobola kuninyirira n'oleeta kibuuti kyo ekyamagye n'olinya ku bulago bwange n'ogamba kati tuteese ng'owamba abantu baffe nga mubatuusako obulabe bungi nnyo oze oli munamawulire muze mukavalinga stories z'abaana baffe abakwatibwa ne barapingibwa mu detention ne batuusibwako obulabe obw'enjawulo kakati n'ogamba nti tumujje tuteese kakati ffe tetulowooza nti okwo kuteesa ate n'ekirala tubeera tubuuza abantu bwe tujja ne tuteesa nti kale muyimbule abantu baffe ffe what are we giving in return ffe tuwaayo ki kubanga olaba kati for example olaba ogera ku prisoner exchange ogamba nti mutuwe abasibe baffe nammwe mutuwe abaffe oba ontegeera kakati ffe muba mwagala tuweeyo ki nakyemalira akikozesa ali deliberate kubanga first of all abayagala kuteekawo omuzungu kyayita fashed kulaga nti mu Uganda mulimu democracy olaba ne bano njogera nabo naye mu mbeera eyo gy'oyagala twogereremu twogera ku ki agenda eri etya biki bye twogerako baani abakubiriza enkiiko ezo n'ebirala bwe bityo waliwo kyekifaananyi kibadde kitambula abo abakulu abagenda mu meeting juzi bagiyita ipod naye walaba omu ng'atudde wali ng'alinga headmaster ng'ayogera n'abayizi
tebera dialogue ngera chairman w'olukiiko ondange nakugambye tutulamu chairman atule eri wano tebatule eno muganda wange beba interparty dialogue nga tuze kuteesa fena tuba tulowooza nti buli kibiina kiba kize kuteesa on an equal basis nga fena tuze kakati kyotegeeza nti abadde nga chairman wa iPod lwaki tetuwulirangako olukiiko lwagenzeemu nga bagenze kutula ku kibiina ekirala tina kubanga ogambye nti ye chairman w'olukiiko kijja kitya nti tetulabangayo kubanga ebiseera byonna si yabeera chairman owulira nti kakati ekibiina gindi kye chairman lwaki tetulaba nga bagenda ku kibiina ekyo nga bagenze kuteeseza eyo so ebyo ebintu byetuwakanya mu mbeera eyo abantu abamu strategy yammwe babuzaabuza n'okugoberera amateeka ate nakyemalira ne beebuuza nakyemalira ki akkiririza mu mateeka gakole abalala nga bagamba nti lwaki temukeera ku makya ba Honorable Kyagulanyi nga pulezidenti wammwe bwayinza okuvayo n'alangirira nti enkya tugenda Masaka zinaagenda okuwera 2 nga tutuuse twagala batuwa abantu baffe strategy gye mukozesa abantu tebagi ne strategy yaffe nakulaze bwekoze nakugambye twalina abasibe abasuka mu 10 kati wetwogerera bali less than 100 bakikola kuba n'abalemedde nti singa mukeera ku makya ne mubaako anti kubanga ebiseera ebisinga bagamba nti atamukuta akola ki yagamba yaye kakati bw'obeera mu mbeera eno gye tutambuliramu oba olina okulaba ebintu bingi nnyo abantu abamu batugamba era ngenda nesaasira pulezidenti waffe kubanga bw'avaayo n'agamba tugende twekalakase obalaba bagamba nti lwaki yetasindika abaana be ne basookayo bw'aba tagenzeyo ne bagamba twagala oyite okwekalakasa simanyi oba ontegeera bw'ogamba tuprotestinge bagamba era abamu bagamba atulidinge tugende najja wano wakati w'ekibuga najja tugende naye nabala abamu nga kutte buserefi abamukwata mutulwanirire nga balimu ebyo so abantu baffe twagala bakimanye nti buno obuvunaanyizibwa bwa buli omu yenna obuvunaanyizibwa bwa buli omu bw'oba owulira nti idea esobola kukola naawe osobola okukola ki okugiridinga oba ogikulemberamu naye bw'oba ng'olwanyisa nakyemalira mu ggwanga mu mawanga gonna ne boogenda mu civil rights movement America n'ogenda mu anti-apartheid struggle South Africa ne mu mawanga amalala gonna bakozesa strategies ez'enjawulo strategy emu gye bakozesa ey'okugenda mu court for example y'okukozesa amateeka ogenda kwesanga nga buli struggle yonna yina ebadde successful bakozesa approaches ez'enjawulo era naffe bwettu bwe tukola time y'okwekalakasa ebeerayo era tuwagira nnyo bannayuganda abasobola okukola ki okuvayo ne bekalakasa era ebbanga ozoolaba emirundi egy'enjawulo nga tuyita abantu muveeyo mukole ki mwekalakase mu ddembe naye ebiseera ebimu netugamba tugende mu kooti ebiseera ebira kwegamba buli kimu kyonna kye tusobola okukola oluusi netugamba katukozese parliament nga platform oluusi netugamba katukozese local government zaffe nga platform so bwoba olwanyisa nakyemalira n'okusaba sebo oluusi olabye nga tugenda ne mu kusaba netugamba katukozese strategy ey'okusaba so abantu balina okimanya nti mu kulwanyisa nakyemalira osobola okukozesa strategies zonna ate ekireeta ekyo olina okumanya nti abantu bonna tebalina law yemu abantu abamu ajja kugamba nze kyensobola okukola kwe kuwaayo akasente kange kagulire amazzi abeekalakaasi era omulala agambe nti nze nsobola okugenda wali nenkwata esapule yange nembasabira omulala agambe nti nze ndi looya nasoma amateeka sobola okugenda mu kooti nembawulereza so buli strategy yonna buli omu kyasobola ocontributinga ku struggle tukyaniriza naye abantu bakibataddeko olwaliro mulabikira mu kifaananyi buli we muvayo ne mubeerako campaign gye mulaunchinga oba drive gye mukola oba naye nge basembeza mu bantu abantu bagamba nti abo era balaba baagala kuttisa baana baffe baagala kusibisa baana baffe baagala ekyo kyenkugambye ekyo nti kati wali jjukire ogambye ti lwaki president Kyagulanyi tavaayo n'adumira n'agamba mugende mu lubya Masaka naye kakati ne bamala ne bagamba baagala kuttisa baana baffe kyobola nkugambye nti atamukutte lwe lugero lwe mbadde nkugamba nti obeera olina okubalansinga bintu bingi n'omanya ddiiro olina okukozesa strategy ki kubanga abantu baffe era babeera n'ebirowoozo bingi oba oliawo nenakyemalira byasponsoringa nga ayagala kubiteeka mu bantu
kubanga nga bwe nkugambye nze nga nkiraba bwe tuyita protests bano ba propagandists be ne bavaayo ne bagamba lwaki si be bali ku front line, lwaki tebasindikayo baana baabwe, simanyi baagala kuttisa baana baabwe n'ebirala bwe bityo. Naye n'ekirala kyenjagala okugamba nti ku nsonga eyo abawa byogera ebyo nabo babeera bakimanyi bulungi nnyo nti bwogamba nti mwagala kuttisa abantu baffe, ndowooza gwe walisoose kondeminga yo yatta abantu, so no agezaako okwenkaleginga abantu okwerwanako mu ddembe, kubanga ffe tetuvangayo ne tugamba abantu babeere violent, tubadde tugamba abantu mubeere non violent naye mwerwaneko. Kaakati gwe bw'oba nga totunuulidde oli atta, kubanga mu ssemateeka yaffe mulimu bw'osoma ennyingo ya 29 eyogera ku peaceful demonstration, ti omuntu alina eddembe okuvayo neyekalakasa mu mirembe bw'aba talina bisi n'ebirala bwe bityo. Kaakati mu Uganda ne bw'ovaayo nga muli bantu 2 3 ne mugamba twagala kugenda kwekalakasa mu ddembe, okimanyi poliisi ejja kukusalako bakukube bakusitule bakukanyuga ekkabangali n'ebirala bwe bityo. Kaakati oyo omuntu yalibadde akondeminga oyo akola ebikolwa ebyo, so si gwe agezaako okuzibula abantu n'okugezaako okubazuukusa nti bamanye first of all nti balina eddembe okwekalakasa mu ddembe. Kale tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebita wano ku NTV. Tugenda kusooka tumulemu, tugenda kumwana ekitundu ekyokubiri, tukyali ne